bano babadde bamakanika nga badde eno so sibawagizi. Okusinziira ku poliisi, abantu 3 be bafiiridde mu kabenje akagudde ku luguudo lw'e Masaka e Maya. Omubadde abavubuka 3 abagenda okukola egyabwe bano nga batomereganye n'emmotoka z'abawagizi ba Nuupu abadde bagenda e Masaka. Abafudde kubaddeko Vicky Sekanjako ow'emyaka 19 ne Ismail Sezibwa n'omulala atategeerekese mannya. Okusinziira ku b'eŋŋanda n'emikwano, abafudde babadde badda Nsangi kukola gyabwe, olwo nno ne batomeregana n'emmotoka z'abawagizi ba Kyagulanyi. Emirambo gitwaliddwa e Mulago era eno gye tusanze ab'eŋŋanda abatubuulidde ebibaddewo ku bantu baabwe. Afudde ye Ismail Sezibwa abadde mwana wa mwannyinaze. Mwannyinaze bamuyita Muzaffaru Lwanga, abeera Nsangi Katereke. Tugenda kuziika mu Lugoye Butambala ekibibi gye tugenda okuziika olunaku lw'enkya. Kati saawa eno tuli Mulago, tuzze maiti bagitreatinge. Kati we tugijjayo tugizaayo Katereke, then tulyoke tugitwale ekibibi. Nkolera Kyebando. Afudde muto wange, brother wange yasembayo mu galanda waffe, amannya ge ye Vicky, abadde akolera Nsangi ku poliisi nga makanika. Abadde ava Maya nga atambula nga bakomawo eno ne basanga emmotoka za Bobi Wine zo tezibaviiridde, bo bagezezzaako kuba ze zibalumbye ebbali ne zibatomera, era bonna 3 ne bafiirawo. Aza nnyo poliisi y'Ensangi bambi kubanga akabenje ako olubaddewo bafuddeyo nnyo bambi, era tuli nabo wano kati e Mulago be baleetise omuntu waffe wano era batulinze ne batuyamba mu buli kimu kyonna. Kale n'olwekyo Osi Nsangi nkwebazizza. Okusinziira ku poliisi, emmotoka ne bodaboda ezibadde mu Lusegende zitomereganye era nga nnyingi zonoonese. Ezimu ku zino kubaddeko emmotoka ekika kya Harrier eya UBQ 690 kosa Toyota Noah eya UAT 157 saako ne pikipiki namba 983T ne UGC 382 n'endala eziwerako. Akabenje nkya ya leero okusabaganya Maya kulira n'essomero lya London College. Akabenje kano okubaawo kakidiridde kye tuyita prostration oba konvoyi y'amamotoka n'amapiki agabadde gali agabadde gawerekeddeko omwami Robert Kyagulanyi abadde agenda e Masaka kukola laale. Muno mwe muvuddemu ku mmotoka era ebadde ku procession eno, mmotoka namba UBQ 690Q Hayas eremereddwa oba bulagajjavu n'etomera emmotoka endala Toyota Noah era nga naye ebadde ku procession ne ziwaba n'esaanika okoona ababooda. Poliisi bw'etyo erabudde abawagizi ba Kyagulanyi n'abantu abalala bakozesa enguudo okwegendereza okulaba nga tebaleetera basaalumanya buzibu. Tukakasiza abantu 2 bafiiriddewo ku gurawundi awo, abalala ne baddusibwa mu malwaliro ag'enjawulo era nga Muluge tusembeyo ofuna nti n'owookusatu abadde atwaliddwa e Mulago naye amaze n'afa. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso era poliisi ekola kyonna ekisoboka okumanya ebikwata ku bagenzi n'amannya wawe babeera nga kwotadde n'abalumiziddwa malwaliro ki ge balimu. Tukubiriza abenyigira mu bikolwa eby'okutambula oba bye tuyita procession bino bannabyabufuzi okubeera abeegendereza n'abantu be balina n'okuvuga n'obwegendereza kuba buno obulamu bufiiridde mu mbeera eno ate n'embeera y'abalala bali mu malwaliro kitumanyi embeera gye balimu. Bodaboda ezeenyigidde mu kabenje kano ziwerako 6.